Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga 256 verse French amanyi ndi boss pampita nsambi chimso number rich boy Max Made in Uganda. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti musubscribe na kuba nti mutuwagala era n'okusobola okuba nti mufollowinga ensonga nga bwe zitambula. Amawulire agakagwawo Dr. Jose Chameleone Gadimba Mayanja Joseph agenze mu maaso n'okuba nti awutulambu omuvubuka wa Fangoni amanyikiddwa nga Ibrakabadia. Nchiddamu video zamaze okuba nti zifuluma abavubuka ba Islander oba abavubuka ba Lion Island abata ali Sibazi Square basobola okuba nti balumba ku Fangoni bafuna omuvubuka amanyikiddwa nga Ibrakabadia bamukubye ne bamugajambula era nga atasulewo tasibewo yali ku mimwa gy'abantu. Omuvubuka ono enaku bbiri emabega yavaayo n'akola akatambi n'agamba nti agenda kuba Chameleone n'obugoberezi bwe bwonna okuli ne Palaso oba musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja. Agakagwawo Ibrakabadia amaze okuba nti akubibwa bubi nnyo era nga tugenda kuba nti tukuletera emboozi mu bujjuvu osobola okuba nti ogimanya lwaki era lwaki Chameleone bagamba nti tasiba zisukweya mpola mpola. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otuwagala nawo. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Dr. Jose Chameleone gyebuvuddeko yagenda mu maaso n'okuba nti akola statement bwe yali nga yakava okuba nti aperforminga mu ggwanga erya Kenya. Yavaayo n'agamba nti yabakubye nti yakubye Kenya n'agireka nga yonna eri ku ttaka. So bwakomawo e Kampala nga mulina obuyimbi n'obuyimba bumugenda mu maaso n'okuba nti mususuuta tabategeera. Yavaayo n'agamba I'm the lion. Bonna bye mugenda mu maaso n'okuba nti mususuubya n'okuwagamba kapati temuddamu kikola kapati yali agezaako kuba nti ayogera ku musajja mukulu oba ku luyimba lwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Alien Skin. Bataanu ba Jose Chameleone, bataanu ba Alien Skin bavaayo ne bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bareactinga ku kata ne bafaani be ku social media bavaayo ne balumba Dr. Jose Chameleone. Then waliwo omuvubuka abeera nnyo ne Alien Skin ku gadi bamuyita Ibrakabadia. Ngono bagamba nti yomukuba babonsabe abokulusegere. Omuvubuka ono yavaayo n'akola video ng'ayogeza amaanyi n'agamba gwe Chameleone oli kasajja kakulu oli kasajja kakadde myaka 27 tolina kyewekoledde mu music industry. Luvaayo beera nti ojevina boosi wange ngenda kulagako nti ebyo beyita dokita oba dokita tolinamu ngenda kukuba nkube n'obuwagizi nkube n'obugoberezi bukuli bupalaso bonna ngenda kugenda mu maaso n'okuba nti mbukuba mbuyisemu egaali. Omuvubuka ono oba oliawo teyamanya kyatambala. Omuvubuka ono teyamanya Dr. Jose Chameleone nti lwaki bamuyita Dr. Jose Chameleone. Omuvubuka ono teyamanya nsolo kyalumba. Lubadde olunaku lwaleero akawungeezi abavubuka ba Jose Chameleone mbu kiteebereza okuba nti abavubuka ba Dr. Jose Chameleone abenjawulo basobodde okuba nti bafeefeeta omuvubuka amanyikiddwa nga Scorpion Shaba. Kyebamukoze nkoko baana, kyebakoze Scorpion Shaba, kyebakoze musajja mukulu amanyikiddwa nga Ibrakabadia nkoko baana. Omuvubuka bamukubye nayita maama, nayita taata, nayita kojja, nayita senga nga bambi tebikyakola makulu. Omuvubuka ageze mu maaso n'okuba nti alajana nga abavubuka bagamba nti you have to pay respect to the legend. You have to pay respect to Doctor. You have to pay respect to the others. You have to pay respect. Have to respect everybody. Now twebuuza Dr. Jose Chameleone byagenda mu maaso n'okuba nti oba olya jjukira Chameleone musajja wasasage waliwo omusango gwagenda mu maaso n'okuba nti kumutegeezebwa mpola mpola ebyo byaliwo nga bagamba lwaki okuba bano n'ebisikaddewo. So tugenda kwebuuza Ibrakabadia olutalo lwayingidde ne Jose Chameleone anaamalako oba nedda. Myaka 25 Jose Chameleone abadde Ssaababanda. Myaka 25 Jose Chameleone abadde nga buli gw'omuleetera eggaali oba yakamocha oba bebekulu oba ani aze nga abafuukamiza. Era Chameleone yasigala mu kibanda mu Uganda mpola mpola. Alien Skin oluvannyuma okuba nti yawamba yagenda mu maaso n'alumba ku kitebe wali ekavule. Yagenda mu maaso n'okuba
okuba nti oboolyawo awaanibwa n'okuteekawo embeera eraga nti buli omu basobola okuba nti bamukuba. Ibra Kabadia yasobola okuba nti ateekawo embeera eraga nti asobola okuba Jose Chameleone. Chameleone tatumye mwana, tatumye Chameleone tatawanye kwogera bingi. Reaction ye ebadde mu first statement yakuba musajja era Chameleone asobola okuba nti akuba omuvubuka oba abavubuka ba Chameleone basobola okuba nti bakuba Ibra Kabadia. Sawa zino twebuuza luno olutalo lugenda kuggwerawa gwe muna Uganda ayagala endongo ya Uganda, gwe muna Uganda amanyi history ya Jose Chameleone, gwe muna Uganda alaba alien skin n'abavubuka begolooza ba alien bajjagena maaso n'okuba nti bawanika oba bajja kuteekawo embeera. Nze kugamba bw'oba otambala muyimbi yenna mu Uganda kiriza obagana bali abayimbi babiri botagenda maaso nakuba nti omanyira kuliko Dr. Jose Chameleone. Oba oyagala obulamu, oba oyagala eddembe, oyimira mu kkubo lye ajja kukuba. Kuliko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Elisa Kenzo Musuuza, oba gwani ajja kukuba. Kuliko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja abasinga gwe mumanyi nga Palaso, yimirira mu kkubo lye ajja kukuba. Newe buli badde akomawo n'akola ki? N'agusala. So yaguwa Mungu yeka yabagusala gwa Chameleone asobola okuba nti agwe ku lunaku lwa leero. Ibra Kabadia yagamba gwe Chameleone memuli bukadde yego lwaki wefa ffe tukuba tukyali bavuka tulina amaanyi obaana mumukakanyeko ne mukuba ebikonde nga talina kyasobola kukola. But of course tetumanyi amanyi abantu babeera n'entalo nnyingi ez'enjawulo. Tuyinza okugamba oba olya Dr. abantu bayinza okugamba abavuka ba Chameleone bagenze basobola okuba nti bamukubanga oba olya abadde n'entalo z'endala naye ng'ate okuwaga kweyagenda mu maaso n'okuba nti akola kati kibanda omutuufu waddala avuddeyo. Nze mbabuulira mmwe mwenna abavubuka mmwe musobola okukola effujjo lyonna, naye omuvubuka oba omusajja gotasobola kukolako ffujjo n'akuleka bamuyita Chameleone. Either he can forgive you n'akuleka bulesi, naye bw'ogenda ng'olina amampa ati mbw'ogenda kulabisa ajja kulabisa, ajja kukuba. Ate ebiseera ebisinga oyo omuvubuka gw'olaba Chameleone ebiseera ebisinga tatuma ajja n'agamba ondabye obadde onsuubira n'akweraga ne bakuwa bulungi nga okimanye bulungi nti akasajja ke kakuwadde gwe obanga omusobola muyimbemu. So emyaka 25 mu nsike nga akuba endongo, emyaka 25 gyamaze nga akuba endongo, emyaka 25 era agimaze nga ali mu ntalo, emyaka 25 agimaze nga abamulumba abakuba ate nga yetakubwa. Bamuyita Joseph Gadima Mayanja, omuvubuka amanyikiddwa nga Ibra Kabadia, ebinnyo tasigaza gakaba gakomba kwegamba biri awo bito naye nga of course ansubira ebimu tuliyo okurespecting abantu abamu. People have worked for their names for so long. You're on TikTok yapping this and that because you think into ina amanyi, you think that you can maybe address someone in the gang, you can confront someone in ngoloza nti gwomusobola. Chameleone oyo bwakutuukako muganda wange tokalaba nti katono kazitowa muganda wange. So Ibra Kabadia afunye ebibye simanyi oba fango ni boss yagenda okuddamu okuva nti afune ebibye simanyi, naye nga Ibra Kabadia ye bamuwadde oyo bamuyita Chameleone atakoga atageja made in Uganda worldwide. Bye bye. Bamutata Mijimso nze mbatadde taloza musizirimu mugira mwekuba.